Nzeko mu ggwanga erya Russia, President wa Vladimir Putin awadde obweyamo okuwa amawanga ga Africa 6 amankuseere emmere okuli n'engano. Bino abyogeredde mutabamiruka wa Russia n'amawanga ga Africa agenda okumala ennaku 2 mu ggwanga eryo. President wa Russia Vladimir Putin agudde watamiruka atabye eggwanga lya Russia n'amawanga ga Africa. Olukungaana luno luyindira ku St. Petersburg. Putin ategeeza nti eggwanga lye lijja kugenda mu maaso n'okuwagira amawanga n'ebitundu ebiri mu bwetaavu. Отказались от дальнейшего продления этой сделки. Уже говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки. Olukungaana luno olw'ennaku ebbiri lwetabiddwako n'omukulembeze wa kuno Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni n'abakulembeze b'amawanga ga Africa abalala. Werubeereddewo nga Russia yavudde ku ddiiro ya Ukraine wiiki ewedde okuyisa engano ku Black Sea okutunda engano mu mawanga amalala ekiviiriddeko emmere okulinnya mu mawanga agamu. Pulezidenti ategeeza nti Russia ekola kinene nnyo ku mmere eriibwa mu nsi yonna. Olukungaana luno Putin alutadde mu kibuga gy'azaalibwa nga lutunuliddwa ng'ogeresa ku buwagizi eri amawanga ga Africa mwalina obuwagizi wadde nga amawanga g'abazungu gamusaako nati olw'okulomba eggwanga lya Ukraine omwaka oguweri n'atandika odifuntula. Putin ategeeza nti wakuwa engano y'obwereere eri amawanga ga Africa 6 amankuseere. Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие 3-4 месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн. Президент wa mukaago gwa Africa era nga ye President wa Comoros Azali Assoumani ye asabye wabeewo enteeseganya wakati wa Russia ne Ukraine. Avec la crise russo-ukrainienne, que l'avenir de ce partenariat se trouvera menacé si la crise persiste. Agambye nti singa olutalo lusigala nga luyinda kigenda kuviirako ebbula ly'emmere mu Afirika era nga kyetaagisa endagaano ekolebwe okutaasa abantu abeesigama ku ngano. Donc un accord doit être possible pour essayer de sauver les milliers de personnes qui sont dépendants de ces importations. Oluvannyuma Mwai Museveni n'abakulembeze banne abalala beesozza akafubo mu kakiiko k'ebyokwerinda okwogera ku nsonga ezitali zimu.